we've lost a lot of talents. We don't want to lose you guys. I think I'm only kubo eriokubaluzinga. Trust me, if you do not change, I'm telling you, kati kambere nga nabinga era bwe bakomyawo butambi bwa. If you don't change, you don't have life ahead. You don't have life ahead. Tosobola kubeera. We won't see you 10 years to come, 5 years to come. Kubangu wala muntu singa abalumbi basanzeyo nga beemala muri 10 tuli 10 kati baba yasiza bwe besanga mu kubo tewali wagenda kwefumita kaso. It has come to that level. Okitegeera ompangudde nkya nange kanzireyo nange nina backup nina omunene gwe mmanyi wali eri kamukubira essimu ajja kuntaasa banzijeyo mukomera ajja kuntaasa banzijeyo kati aba abanene si be bagenda okufa mwe mufa wogenda okufa gwe okitegedde ngamukuba muziki muyinza okulwana lyrically okitegeera emulwana nga mulwanyisa bigambo nga era bannaffe bwe twawulirangako nga balwana a bad man a fool is a fool ojja kasepiki kazuwena oli nayimba dorotiya ate oli nayimba funtula nti abule. There is that fight that does not cause harm. Ngebongera mukompitinga naye ng'oli alaba nti kino kyekiri lyrically mukompitinga na bwongo ng'ensi bweri nti the competition is all about the brains and the right is always right. It is always right. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Okitegeera biwulirize ebigaane ne muganda wange, it is high time you stop because if you don't stop repercussions are just waiting. They are just waiting. Okitegeera si buli omuntu asobola okubanga akwewerera n'olowooza nti mirembe tegiba mirembe. Okitegeera togenda kubeera mu nnyumba tojja kubala bakyali toyinza gamba nti abuli omwana neewerera ndi w'amaanyi. Lwaki omulundi ogwokubiri bwe bamulumbye bamujja mu nnyama tebabaddewo. At the end of the day buli omu adda ku bibye n'osigala wekka ne famire yo n'omukazi wo n'abo abatono abakuli okumpi. The world will face you alone. Lwaki ogwokubiri bwe bamulumbye teyabadde naye nawe yalumbye enkya bwe balumba gwe aliba musirusiru kati kanjitereza aliba musirusiru aliyesiga gavumenti eriko kubanga tubalabye bangi n'abamu bali mu makomera abalala bafu katugambe bafu baleka abaana olinga abadde janaga kino kyenkola nkikola lwa gavumenti abalala bafu. Kale banyabo ne basebo mbalamusizaako mwebale nnyo mwasuze mutya musibye mutya yonna gy'osinziira okubanga otulaba nze sesanga bate the great kula extra digest mugoba nsonga. Tuline baba Banjo Man. Waliwo ebintu bingi of course ebigenda maaso mu nsi. Banjo Man musajja munnakitone musajja mukozi ate nga muzadde taata n'ebintu byala bingi. Kyekiriwo Banjo Ndi mwalali oli kwalali oli kiriya walla. Happy New Year. Happy New Year munna. Bitambula bitya? Bulungi. Oli bwatolo ya Banjo ekifaananyi ekimujjira mu mutwe kiba kirala n'omulala bw'ayogera naye kyafuluma gamba babanjo bali babiri alaba Banjo gwasuubira okubanga Banjo biki n'atuuka ne ku Banjo ate n'alaba nga ali more than humble down to the earth n'aga nti Banjo kiki ebintu abikola atya babanja ababiri kati babanja ababiri bwamulaba ekifaananyi kiraga kirala nekyali kirala eneyo omuzungu agamba never judge a book by its cover. Ekirala maybe ku ebyo ebyaliwo past ebyaliwo ebyayita n'ebiriwo kati ebiriwo biyinza okuba nga bishepinze Banjo okumufuula omuntu omulala ate oli awo yaliwoko mu biseera bya excitement eby'obuvubuka. Ntera ogamba nti bw'okula mbanga ngamba abaana eyo mu ghetto nti bw'okula n'okkiriza nti okuze ojja kwezuula nti ekintu kyokka kyolina okukola kyekituufu. Ekintu kyolina okukola kyekituufu. Kasito okkiriza nti nkuze okukula kwe kulwanzadde abaana awo benina okulabirako nina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bazadde bange bakaddiye bansuubirizaamu kino olwotandisa ofuna booswalira booswalira
ojja kugenda okulaba nga kyolina okukola kyekituufu okitegeera ng'ekikyamu okikola ki okyesonyiwa tagala nakyesembereza. Yes, ekikyamu kiyinza okujja along the way n'okikola nga baba bagamba mistakes are human, naye ogenda okulaba nga 90% olina kubanga ofokasinga kola kituufu kasita okkiriza nti nkuze. Naye bw'otakkiriza bajja kutuma amanya nga kisajjasajja, amanya nga manya mangi nnyo buli omu anoonyayo ekijjamu ekyo kyakulowooleza. Kyekyo nno munnange. Tutunulire Banjo omuyimbi, Banjo munnakitone olwaliro ebigenda maaso mu industry obigoberera? Munnange kyabuwaze okuscrollinga n'olaba kubanga nange ndi munnauganda ate oba oli awo ebigenda mu maaso nange gye nnali oba oli awo nange nabikola naye wabikola mu budde obwo wadde nga ensi yali tennaba kubikuka nnyo maaso. Kitegeera oba oli awo anti tewaliwo social media eno buli kagudde nga kaakawe bingi byapeninga n'ebisingaawo naye tewaliwo cameras everywhere nga kati bwe kiri kitegeera buli kasimu akafuluma obeera waka n'okola ekintu weekanga oli ku TikTok. Tutunulire embeera, manyi ebintu bino tubitunulira mu mbeera ez'enjawulo. Olwaleero abantu abaliwo ebigenda maaso tusobola oddiyita ettutumu, tusobola oddiyita pride, omuntu okubanga agyewulira nti kati yenze. Tutunulira embeera ya Pallaso ne Alien Skin, bantu babiri bombi balina talent, bombi bayimbi baggwanga, naye olwaleero ekituuseewo kituuse nakubulamu kusaba gavumenti ebiyingiremu nti kino mutakiyingiramu obulamu bw'omu bugenda. Okwasa wadde nga otuuse yonna gy'otuusa awalungi osigala otya ng'oli humble nomanya nti wadde kino weekiri naye nze kali ke tugambye kuba kati bombi bali okubanga balina abantu be baswalira naye ate neeyisa eraga nga oli atalina gwaswalira. Kati olaba nze ngenda nenejjusa ti singa nabuuka nga bukyali. I wish I knew before okitegeera nti ensi etambulira ku speed ate ne byetukola oba oliawo bimala ne bijja. Excitement mbi nnyo kasita tugicontrollinga eremeseza bangi nnyo wekanga oli mu nsonda ng'oli wekka okitegeera. Bwe mba mbulirira abantu bagamba bufuna akasenteko n'olaba nti gwe okugula emmotoka okagulamu emmotoka mu kifo ky'okakola mu bizinesi kyekikulu ojja genda okwekanga ng'ate oli mu nsonda emmotoka ogitunze buli kimu kiweddewo. Excitement mbi nnyo nti oluvannyuma ennyo repercussions zaayo ziba mbi nnyo. Bw'otunulira ku bigenda mu maaso byombuuziza olaba nga repercussions zaabyo si nnungi wadde n'akatono. Mulimu okusasula damages, mulimu okusibwa, mulimu okulumwa, mulimu okufa. Mind you, mulimu okufa, mulimu okulwala kubanga side zombi waliwo eyali afudde okitegeera. Twalina omuyimbi omulungi ennyo moze radio. He was my friend. Ng'omwana in one dance asobola okuyiiya ennyimba eziwera ettaano. One of the best talent Uganda zebadde nazo. Nga olunaku asobola okuyiiya ennyimba ettaano naye olw'okuba yalemererwa okumanaginga weaknesses ze. Manage your weaknesses. Okitegeera bw'oba olowooza nti gwe wekka anyiiga mu nsi muno abantu banyiiga osobola n'okwogera bwogezi kigamba ye naawulira nti anyiiga n'avaako naye kasita omanaginga kyobola abazungu batusingako babawa ne course ezisoma okitemba managing obusungu n'osobola okumanaginga oba nsuubira beetaaga ne courses ezo okitegeera nti bw'onyiiga okikwasaganya bo kennyini abo abaana ne bamanya engeri gye bamanaginga because tosobola kuŋŋamba ffe twaliwo muzeeyi ojjukira firebase zekamwe kwogera nali minister of defense oba osobola okwogerako n'abalala ne babebekulu bajja kukubuulira okitegeera. So naye ogenda okulaba nga ebyo byonna byali tebigasa kyobola twagenda to transforming into better people.
tebigasa bigenda kusuula emirambo bigenda omwana otalibeera proud of you kati kamera ziweziri na biki byokola nazaliddwa katanga jakafuna biki byoyogera nkugamba natero ngo bagambo buli omu abeera ne weakness naye tosobola kudda mu bantu n'ogayizamu ebintu amalusu ne gadda waneeno n'olookinga ng'atayina okitegeera who are you inspiring olamba kyali wange bw'obeera mu position ng'ogirimu bw'oti kiba kikulu nnyo era nga kyamagezi position eyo gikozesa obulungi okuzimba okugatta ku nsi ng'okozesa position eyo gy'olimu okitegeera naye gwe bw'ogezaako gikozesa obubi omulala bw'anagiddamu ajja gikozesa bulungi onaaba osigaddewa ffenna tukimanyi nti ebintu bibeerawo kaseera nabagamba waliwo ba Paulo Job Kafero nga bwe banajja ekisawe bakikubanga lwakuba empisa zaabwe zaali zanjawulo oke ne bwe baba balina empisa embi mbu bakwananga abakazi babe bakirangako ku stage oba biki tebawalinga kamera okitegeera gwe buli kyokola kati kamera weeri buli kyokola kati kamera weeri okitegeera kyali wange olw'ensonga eyo nze always mpeereza words of wisdom okitegeera kwabo oba oli awo babalabirako oba oli awo ki effujjo n'abalala basuubira okukola ekyo effujjo linyuma okitegeera naye tekitegeezebwa nti olw'okuba okoze akanyama kogenda kusanga muno omukeeking omukube okitegeera that's not the world we are living in wali ebeera ensi ebeerako ne control oli asasudde ekivulu kye yetegekedde mu nnaku enkulu nina ogenda nja kutuula na ku maaso awo ndabe omuyimbi wange Pallaso ndabe omuyimbi wange Alien Skin ngenda kutuula wali ndaba ate bw'avaayo ng'ayidde omuliro yenna avaayo bamukubye talina kasimu avaayo omuntu oyo alikwerabira tasobola alidda mu kivulu kyo tasobola ogattako oba otoolako kuba gyagenda bonna bagenda ababuulira bubi obuli mu bivulu byo munnange nze ndabye ebintu bingi tuyise mu bintu bingi twayita mu bingi nnyo ne kyali wammwe manager mwoga ali banyumiza driver fire base twawona bingi nnyo yali manager nga yakwasaganya naye bingi bye twawona n'olw'ensonga eyo era nendinga we ne tutransforminga ffenna ne tufuuka abantu ba mugaso oba oli awo tetunnafuuka bulungi ba mugaso naye at least along the way olabanga tusanyusa abazadde baffe oba oluusi wadde abamu bavaawo abamu no bakitunuulira nti kino ekigenda maaso nti nno emu ku tekiniiki ekuuma music ng'atambula ekuuma music ng'alina vibe nti kibeerewo kubanga Bobi Wine bakamiliyoni bonna baabikolanga naye nga kyongera okuteekawo competition kyongera okuteekawo embeera okulaba nga music asigala alina vibe kyali wange vibe kyeki vibe kwe kulumya vibe kwe kusasula kati nalabya amatala gonna bagasizza n'emmotoka Range Rover tizonna pepepe vibe kati kwe kusasula okutandika okuddaabiriza emmotoka oba vibe kwe kugenda ku poliisi ng'ojjuzaayo fayiro eno yaki eri yaki kwegamba vibe embuli si kyagimanyi ndowooza nze bulungi kuba nze kyemmanyi vibe teba yakutambula na biso mu bantu mu bino ebintu mbiyiseemu siina kyenakungula omukyala wange yaŋŋamba ng'ewaka ebiseera ebyo ng'aŋŋamba naye Banjo banange oli bikomamya ddi lwaki tobivaamu era ŋŋamba abaana eka mu kyawo waliwo abaana abaali bakyabirimu naye bagamba mutunuulire nze ndirako kuba n'amannyo gange gano nga gakyali meeru nga mwegali gonna nga mwegali bandibadde bagakubadda nga bagajjamu naye buli lutalo Katonda yannyamba nga nenvaamu nga sifunye buvune buliawo sifunye buvune buliawo okitegeera olumu nalwana n'omuntu nga simanyi nti alina n'ekiso wano n'akimpisaako ko wano okitegeera so n'omuntu gw'ogenze gw'ogaya bagamba n'empewo y'okumakya kusuuza munyira okitegeera togaya mu nsi muno togaya taking something for granted is very 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 bad kubanga olaba oyinza okugenda n'olowooza nti oli naye mu bunafu bwe naye ate n'akukola ekintu naye ng'alinayo ekyobunafu kakati singa omu kwabo yafiiriddemu olaba kariya ye
ebe eweddewo abaana be baba bajjudde okusafaringa n'abantu balabirira nono enyini akikoze saidi ekikoze nayo esigala ekyo no kintwala ku excitement abawujja mu nnyama bano be baleeta bajiwadde omuliro mukube n'ekyaddayo tugende eri n'okola ekikolwa nga naawe olaba kyokola kibi tekikugattako neno osigala ng'olwana nnyo ki driving ekituuke omwana yeyagalwa nnyo abantu nga yakajjooyo yayagalwa abantu naye aba bwagenza abirinnya munzize n'okola obutambi buno nga ngezaako okwadvisinga so kiri eri omuntu okuwulira n'obutawulira n'akamu nakakola awo ekagamba munnange some things are irreversible once you do them you cannot undo them ekigenze kiba kigenze tosobola kudda kwejjusa okitegeera nimbagamba ku ngeri y'ebikolwa biba bibi nnyo nga bigenze kubanga gw'okikoze teyerabira nimbabuulira ku kigambo ky'olulimi luno nti lubi nnyo ekifuluma kiba kifuluma naye munange excitement ate excitement eba yakaseera kyova olaba bagiyita excitement yeah it is not forever that is going to be there, it is temporary. Kyekikuleetera oganze kati kanfune abantu eggaali kuba kati eggaali kyekiwulikika nti kanfune eggaali nze banjo kanfune ono gwe jangu baweze bameka 10 njagala 2 like nobanga bonna rabo ove waka n'oyambala engoye zo waziguze n'ozambala n'osanga omuntu n'akugamba nti ng'oli smart onyumye how do you feel? Oyango li comfortable. Owulira ng'oli wakabi nnyo. So ekikola omuntu si yennyini yakikola. Gwasanze mukulu. Kati bw'ofuna abantu nga 8. Nawe kennyini oddayo n'onyumiza mukazi wuwo n'omugamba gwe. Okimanyi buli omwe ngamba nyumye. N'engoye ezo oba oluusi oyinza ozaagala ennyo n'ozissa wali eno. Bw'oba otera okugabagaba engoye oyinza obutazigaba kubanga ezo zikunyumira nawe ofiiringa bulungi. Obutonde bw'omuntu anyumirwa nga bamuwaanye. Oli wakabi gwaliko gwasinga naye kati waliwo time etuuka abakyala bajja kunsonyiwa ngenda kugereza ku mabeere gaabwe example eno okutegeerekeka obulungi so se kwetonda omuwala ng'akula afuna ebbeere lye bayita omutima gw'embogo etutu lye baliwaana balituma amanya mangi nga lyogedde saagala ku soundinga njagala ku soundinga at least gentle ne baliwaana kakati bwagenda akula nalyo ligenga necha bweri litambula naye ne batandiko ditumata amanya amalala agavuma amanya saagala googera ago agavuma mugamanyi bannange ne balituma amanya ago biki kati eryali nga buli wafuluma ennyumba liri bweriti buli wafuluma liri bweriti ng'abasajja batunulayo biki buli omu kwegamba nga awulira ali so you know gifted ali so blessed okuba nalyo ku stage eyo time etuuka erifuuka ekizibu nga balitumye amannya n'atandika n'oliwagika okitegeera n'aliwagika liddeyo nga bwe lyali okitegeera kyengezaako gamba I'm giving just an example n'aliwagika n'akola ki okitegeera nerifuuka abamu bayonseza ne mu bantu nga terikyali kwegamba takyali protecting nga takyali feeling nga wali takyali akabi okitegeera excitement eyo eweddeko okitegeera kakati munnange otuuka nga n'eggaali ekufuukidde ekizibu yo kennyini abaali bakusuuta abaali bakola ng'eggaali ekufuukidde ekizibu nga wandyagadde ogyejjeko naye bakeera bali ku mulyango balina okunywa balina okulya balina okukola kiba abo tebatambulira bwereere olina obbasiibula okitegeera olina obbasiibula oba si kyo bajja kubba kyewaleeta ng'oyagala nekituuka nekikutama nga tolina nangeri gyokyejjako oba si kyo bajja kuba abantu babbe okitegeera I'm speaking out of experience bajja kubba ate mukubba obwo mukuba abantu si buli muntu nti mulamu bulungi abamu babeera kumpeka abalala obulamu babuwagika buwagisi okitegeera abantu balina n'ebirwadde byabwe omukubako kati ninaafa n'omukubako oli kati ninaafa okitegeera okitegeera
kale no kyengezaako okugamba nti eggaali eryo gy'ogamba nti eggaali ejja kuleeta excitement egwewo mu kaseera kati nejja kuba eweddewo yaman praise nejja ofuuse wakabi owulira buli omu akusinza buli omu akwogerako oyo ye waffe yakubye kano gwe ng'omuntu osobola gihandolinga otya diri otula n'ogamba kati kino kizze but I must handle this in a certain way. Ya kakati obuuziza ekibuuzo ekirungi solution kijja osobola okukiwa singa kiba kizze ne kibeerawo. You will never win forever. You can't win forever. You will win momentarily, but someone else is winning very huge without repercussions. You cannot say I'm winning when I'm repaying the damages. I'm winning when I'm going to the prison anyway. But buli omu alina definition ya winning yanjawulo. Buli omu alina egyakitegeeramu. Okitegeera. So kyali wange empisa tusobola genda ebikolwa byonna ebikolwa ffenna tubirabye kati ebikolwa bitandise okwonooneka bitandise okwonooneka abantu omuntu bw'aba akwagadde ntandise nkugamba nti aba akuwadde opportunity to serve kuba abantu abali talented bangi abantu abali talented so Katonda bw'akuyamba mukama oliyombo oyita mbevi n'ogwa wali eri mukasengejja n'oyitamu n'ogwa wali eri just kola bikulemezaawo so si bikujjawo okitegeera kola bikujjawo eruzira yonna twatuukayo yonna naye nga tebigasa Katonda n'atuyamba ne tubuuka nga bukyali ensonga lwaki otulabako nga tukyayogerako eri ensi abantu abataabuuka ne bw'omuleeta mu kamera atyamu kubanga ekisooka bw'oba toyinaawo kasente nga toyimiridde obeera nawe weetya bakutuuma amannya omwavu kino lwe lugendo nno bwe baba tebamanyi lwe lugendo oluba luddako kubanga obikola n'obikola ne bimala byetoolako bwe biti okubikola nno kyekiringa okufuna kati sente osobola okunoonya akakadde mu maanyi nnyo okafuna naye okasipendinga kyanguwa nnyo osobola okuva wano akakadde tulina otasobola kukasipendingira naye kati gweosobola okuva wano okukafuna oyinza okutunula emirundi mu angles nga 8 nga mulimu omulundi emu naye mu angles 8 zonna zisobola okukasipendinga ekitegeera bw'okwata olw'e Masaka okasipendinga bw'okwata olw'ejjinja olw'Entebbe zonna osipendinga n'olw'ensonga eyo bannange okwegendereza kubeerenga kungi wadde nga abalala bafuuka bannantabuulirirwa bafuuka baki naye bw'odda mu nsondo oba ne weebaka ng'oli weka naawe okimanya nti mwana kindiddemu okitegeera kindiddemu beera mugezi calculating ebigambo by'oyogera mu bantu ebikolwa by'okola okitegeera bw'oba ng'oyagala okweyongerako nkulaba ng'oyagala okweyongerako ebikolwa by'okola otuuka odizayininga omwaka bw'ogudizayininga bw'otyo munnange era mu mwaka ogwo ojja kumaliriza oyingiddemu ekkomera ojja kumaliriza oyingiddemu bingi nnyo damages nga n'enkulaakulana banna abatambuza abazimba sayiti kati gwe omu bw'aba abadde ku sayiti mpulira omu abadde azimba omu bw'aba azimba ng'alina damages ez'okusasulira obusawo bwa sementi bumekaawo kiki atooleddwako kyenkana ki jjukira tugenda mu January myezi sijja kukola okitegeera tugenda mu myezi sijja kukola tumale tuve aba afunira anyway buuza ekibuuzo osobola okubeera ku peak noba nga olowooza beyond nogamba nti enkya kino kiggwawo oba olowooza kiri awo nti akati nze ndiko lanti omugezi yatunula mu maaso tosobola kuba mugezi ng'ototunula mu maaso kankuwa example okoze business esente capital gw'otaddemu si gw'osuubira okugaggawalirako you expect interest come with time okitegeera
bwobo ng'otambula along the way okitegeera so tosobola kungamba nti excitement olina kulowooza ku ekyo kyennyini awo wennyini biki eyo nonjogera abamu batera ozoogera let's think about today tomorrow will happen on its own you will happen tomorrow tebyenkya byankya tombuulira n'enkya enkyo ojja kubeerawo naye mu kubeerawo okwo sorry kanjijjeko n'enkyo ojja kubeerawo kati onaatugamba ki onaatugamba ki nga wooli enkya eyali alowooza nti enkya buyinza obutatuuka olaba kyali wange industry eproducinze abantu bangi abali talented naye nyinza okugamba abantu abaliwo 20 years ago there are a few of them abaliwo ate abo nga babadde so calculative berekereza bingi bakoze buli kimu nga babadde so hard working so buli kimu kiriko so batu okitegeera yaman okitegeera kyengezaako kugamba you are not the first you are just among the rest okitegeera among the competitors so if you tend to misbehave you will give way to others bagenda bawe mpulira ebivulu bya abapromoter abagobye ku bivulu simanyi obezo zemugambye stunts zemugambye stunts kati babagobye ku bivulu bayina abaana bayina bills ez'okusasula bayina ki kati bivulu babayimirizamu kiri bakikoze eki bayina emisango ku poliisi bayina kwegamba ndowooza nze tumbiraba bulala nze ndaba ng'ebyo ebizibu okwasaganya okusurvivinga mpulira nti abamu balina omukono ogw'amaanyi oba oliawo ogubakwata invisible hand ogubaleetera naye omukono gumala ne gutaala balina invisible hand ndumukwate kolabe mu bayibuli twalina nga abasajja nga katonda yabaliko n'agenda n'akola kino n'agenda n'akola kino n'agenda nakire ne time yatuuka katonda nga alaba ate basusizzaawo n'abajjako omukono gwe n'agujjawo kati ate omwana w'omuntu kubanga bayibuli era yemu egamba aliba musirusiru alyesiga omwana w'omuntu aliba musirusiru kati kankitereza aliba musirusiru alyesiga gavumenti eriko kubanga tubalabye bangi n'abamu bali mu makomera abalala bafu katugambe bafu baleka abaana olinga abadde janaga kino kyenkola nkikola lwa gavumenti abalala bafu okitegeera omujamaica agamba dead and jabala bafu dead and buried okitegeera yaman wali ku peak banjo wali okulira eggaali ye eyogerwako e Kampala nti eggaali ekyasinze okubeera ey'omutawaana era ey'amaanyi kubanga n'abajja ne bakola eggaali babagamba mmwe neyo munaakola mutya temugenda kusinga ggaali ya firebase temina kyemugenda kola eggaali yali etunula etya ayina ne ministries ez'enjawulo Minister of Defense, Minister of Information, Minister of Health, twaina ba Prime Minister, ba President, in fact, organization kati you ya government eriko. Katonda ayama nti bwe katalijirya esobola n'okuddako kubanga organization is the most of all kyobala nkugambye kirungi okudrawinga plan y'omwaka balabire ku abo abaasookawo basucceedinga batya okubanga bakyaliwo bye bakola enswa bw'ekyusa amaaso ng'okyusa envubo tosobola kukola kugambye kamera ewaaba buli kimu okitegeera nsobola okubanga nga nfubutuka gagamba agabi enzijano nenerungi nogonda abampuliriza mubeere bulungi naye kakati kamera oluvaako kati edda advantage yali nga weeyo osobola okukuba omuntu nga tewaliwa kati tosobola muzeeyi kati tosobola buli wokasuka ekikonde babuuza who threw the first punch I'm not the one nga basaako kamera abayera obujulizi okitegeera so you can enswa bwe yakyusa amaaso mukyuse ku nvubo ekirala mwebuuze muwulirize muyige bayigire kubyayita ekyokubiri taata waffe yatugambanga
eyetonze ali wa bitono bansonyiwe ali wa bitono kitegeeza nti omuntu bwamenyeka omutima nakkiriza neyetonda okitegeera asasula bitono kitegeeza ne gwabikoze obusungu bukakkana okitegeera I'm telling you this, I'm telling you over ngenda kubeera mu kyamu eri abantu abamu eri abawagizi abamu eri biki naye sigenda tekijja kujjawo tigenjogera mazima okitegeera tekijja kujjawo nti nze ndi omu ku abo abasurviving okufa those days okitegeera kubanga bwe nkugambye wadde nga twali b'amaanyi omuntu akukola ekintu ate n'okola n'ogwawo kale nno byebyo nno byebyo bwe tutunuulira kino industry kigiteekawo ekyokulwana okulwana kubaddengawo okulwana kubaddengawo mu industry obutategeeragawo naye waggulu wa byonna waliyo amateeka okitegeera waliyo amateeka abantu abamu bafiiriddemu abalina bataata abaana baabwe oba oliawo ne bazadde baabwe tubalabye oliawo eri kati oli yafiiridde ewamuyimbi gundi emisango giri eno ate oli bamutambuliza kanaginaji lwakubanga kino kati mu butuufu okulwana tekuvuddeemu birungi okitegeera waliwo okulwana okwenjawulo muyinza okulwana lyrically nga mukuba muziki muyinza okulwana lyrically okitegeera nemulwana nga mulwanyisa bigambo nga era bannaffe bwe twawulirangako nga balwana a bad man a fool is a fool ojja kasepiki kazuwena oli nayimba dorotiya ate oli nayimba funtula nti abule there is that fight that does not cause ngebongera mukompitinga naye ng'oli alaba nti kino kyekiri lyrically mukompitinga na bwongo ng'ensi bweri nti the competition is all about the brains whoever competes best ye muntu oyo atudde wansi n'aconcentratinga more. You can't compete when you are dead. You cannot compete when you are in prison. You cannot compete nga osasula mabanja nga oliwa oba tokompitinga okitegeera naye banja abantu betubeeramu baba banjawulo of course tukuzibwa mu bitundu mu maka ga njawulo buli kimu kye tukola kibeera kyanjawulo naye mu bantu abo ab'enjawulo gye tukulira banja okulidde wano nze batte nkulidde eri ogana yakulidde wuwe ne tujja ne twesanga mu society yemu nga tukola ekintu kyekimu tusobola kuwangala tutya ffenna okulaba nti buli omu atambuza kyalina okutambuza ng'obuyisa bwaffe obw'emabega eri nga tetubuleese kati olaba batte bagamba charity begins at home ogambye ng'obuyisa bwaffe obw'emabega ne tubuleka eyo n'okaleka ekanoni n'enkaleka erukaya ogana akaleka wano akaleka ekamwokya nani kati wano we tuzze tulina ekintu kye tufaanaganya amaanyi gaffe katugateeke mu kye tufaanaganya buno obuntuntu bwaffe obulala oba bwe tusowaganye buleme kututoolako. Omuganda agamba nti bw'ogenda ebulyambwa olyambwa okkiriza n'ogirya tekitegeeza nti embwa eba ewuuma nnyo tekitegeeza nti it is the best dish that you will ever have. Naye olw'okuba munnange ky'osanzeewo y'empisa gy'osanzeewo nti tewali kyakkola okitegeera you have to bend. Oyinza okuba nga wammwe wakulira wajjajjaawo nga bakusitula bagamba bannange omwana wange mumuleke nga bakulera naye kati oze mu community okitegedde oze mu community you don't have to do actions that will affect others okitegeera oze okitegeera you are welcomed, you are here to contribute okitegeera to contribute positively no contributing weewaawo nti waliwo empisa zemukkiriza temusobola kuba bampisa zezimu naye at least mulina okuba nga mulina that is why ne constitution yajja eno okitegeera nti fena tulina okubeera
okay Bible egamba totanga tobanga towayirizanga tolimbanga oleka tokwananga mukazi w'abandi tokolaki naye the constitution nega makulamu konti osobola okwana mukazi w'omuntu osobola okuba naye tukusiba okusiba ekyo nakyo nekigumiza penalty bweti okutta life imprisonment oba kalabba okuwayiriza okitegeera constitution ndoza baloya be basingo gitegeera ndoza mu ekiri ekyo okitegeera ne gattagattamu n'ebirala okusobola okukuuma n'omuntu omunafu bambi naye asobola okubeera represented oba naye kenyini n'asobola okubeerawo okitegeera olina akasimuko kano n'otambula nako bulungi awo olw'okuba gwe tosiiba mu gimu tokola kanyama n'enkya n'obeera nako n'oluddako naye kati bano kye bajjawo bo bategeeza kyolina kirina kuba kyange no bagamba if you cannot defend it you don't deserve it are you getting that saying barusola kirwanirira tokigwana if you can't defend it you don't deserve it it is mine oba gwasimye toilet n'okifuna oba ofunye omusaala mulamba okoze n'okifuna you can't defend it you don't deserve it we had that saying naye teyatutuusa walungi okitegeera ne bagamba bo bagamba n'okugamba nti nze bw'onyiiza if omanyi bayibuli egamba bwe bakuba kutama eddala ng'okyusa bo bagamba nti bwogeza tolina nakunkuba ku ttama ddala tonsongamu togezanga nonsongamu kumenya olugalo onsongamu you at risk okitegeera so tulina okufuna obuntu muffe ate nga kyabuwaze okitegeera okubeera n'obuntu it is not optional nze kyenjagala bategeere bato bange abo kubanga abamu basingako emyaka era mitono bato wange Pallaso was my good friend he was my good friend mu biseera nga tukulaawo tukyasoma in fact ne mu Lion Island ndoza yali asinga okuba ne mukwano gwange ne kamiliyoni awo naddako ne tugenda ku mbiranye n'agenda US awo ne atuleka nga tukuluba waneeno okitegeera so to my friend yaliko mukwano gwange nnyo okitegeera do not forget where you are coming from embeera gye twalingamu nga twambala empale emu ebbanga ndowooza eri omwezi mulamba ng'osiba mu mpale emu don't forget that don't forget it keep focused okitegeera vaku bamanye nti waliyo life after this there is no after today there is life okitegeera there is life and you can as well die today true do not be selfish you have kids abakwagala bakwenyumirizamu you have family taata wo maama wo baagala okulaba baagala gwe obaziike okitegeera don't be selfish okitegeera eri muto wange mulwana oyo nomugambye ebigambo bingi nnyo kimenge nnyo byemugambye naye munnange nantabuulirirwa yasaabala na bwa bbumba yasaabala gwa bbumba nze nagusaabalako okitegeera kyovala nkugambye ndi lucky I am lucky to be standing here now okitegeera and I regret what I did in the past okitegeera obeera onogera nti singa kino nakimanyirawo naali badde luusi ndinabiralanga singa ndina muzibu nnyo singa ndi muloodi nnyo singa biki singa namanya take on how to play with this third world country singa ndi wala koko okitegeera weewaawo siri mubi abasiramu bagamba alhamdulillah si wabi naye muganda wange ate ne byenamisi nga byali bingi n'obudde bwe natwala nga bungi kuba nagendako n'eruzira okitegeera miki atera okunyumiza abantu nagenda eruzira okitegeera nagendako nno n'eruzira kwegamba my parents were not proud of me by then naye engeri gye natransformingamu yannyamba tugikozese okuyiga abangi batransforming ze tubalabye look at
the leader of opposition, how he transformed. Ensi yonna gwe yali era naye olwaleero na buli omu ne yali amudduka kakati yeyereeta. Bw'oba olina akuwaga nga genda okavume, genda okole ki, genda okole ki, okitegeera. Mama waffe sola okunyumya akaboozi ku kano yali atunyumiza n'atugambanga ng'ayagala tusome edda ng'agamba omanyi nti temuwulirizanga bigambo bya group. Simanyi oba ndi audible enough. Nga njogera akagero kano akaboozi kano. Temuwulirizanga bigambo bya group. Nti ife we twakulira nti ku baana 10 abaasoma twaliko 2 ab'obuwala. Ab'obuwala abaasoma n'asoma n'amalako n'atandika okukola obusawo nga dokita, n'atandika okukola obusawo nga nansi oba n'atandika okukola kuba maama waffe yali musawo. N'atugamba bo we baakuliranga baabatwalako ewa step mam ne bakulirayo nti naye nga baganda be babawa kasente genda ovuma oli mugende muvume togenda gende naawe omusajja bakulagira bati okuze naawe nalunkuma okuze gende omusajja. I was very young but I remember kugamba keeping on nga kikutambulira mutwe yafa ndi mu P4 okitegeera naye kubanga nsobola okuwuliriza obugero obubozo kwegamba nga nkyabo nga bukyakomerawo mu nagamba naye ffe nze bwe nagaananga ne banvuma kino omujega omuleera naye maliriza ate nga nze muwanguzi avudde mu bawanguzi abalala bazaala abato myaka 15 14 ng'ebyedda bw'obimanyi ne bazaala biki maama yasoma n'amala okusoma ate n'azaala abaana be okitegeera nga yeeteeseteese bulungi taata ayinake yatugambanga bagamba no ku bintu no reflecting mu bulamu oba oliawo bayinza wabeerawo abagamba family eyo abamu bagamba tugyegombesa these are some of the things ku mukolo baayawo yabagamba nti tulina etteeka 10 waka thou shall not drop out of school. Taata yatugambanga baana bange mumanye muli banaku kyokka ng'olugero omanyi bwe lugamba akajja obunaku kemanya nokakola oba oliawo okola ng'omuddu edda nga bwe bagambanga okitegeera today ng'omuddu sometimes kiyinza okubeera nga kyafuuka work smart ne baleeta engeri endala yonna naye era ekirungi yalungiya okitegeera you're working hard oteekayo ebirowoozo olw'ensonga eyo simanyi oba njogedde nnyo atwogere simanyi oba njogedde nnyo simanyi naye munnange era neetololera ku kintu kimu bwe kiti bakuwadde position ogikole omwana wakutunuulidde eno emabega kuliko ayagala kuddamu eyo position taata wali ne okitegeera family eyo yonna weeri awo n'abagambye Moses yafa maama we n'akola ki n'asigala weka ate nga maama we yalina okuziika Moses tulabye abaana Moses yalina okuziika nnyina Moses yalina okuziika nnyina tulabye ba AK47 tulabye we've lost a lot of talents. We don't want to lose you guys ate nga muli mu kkubo eryo ery'okubaluuzinga. Trust me, if you do not change, I'm telling you, kati kambere nga nabbi ng'era bwe bakomyawo butambi bwa if you don't change, you don't have life ahead. You don't have life ahead. Tosobola kubeera we won't see you 10 years to come, 5 years to come. Kubanga obalamu nti singa abalumbye basanzeyo nga beemala muri 10 tuli 10 kati baba yasiza bwe beesanga mu kkubo tewali wagenda kwefumita kaso. It has come to that level. Okitegeera ompangudde enkya nange kanzireyo nange nina backup nina omunene gwe mmanyi wali eri kamukubira essimu ajja kuntaasa banzijeyo mu kkomera ajja kuntaasa banzijeyo kati abo abanene si be bagenda okufa mwe mufa gwogenda okufa gwe okitegedde mwe mugenda okufa kyali wange mwe mugenda okufa you will die
Omunene ajasasula amabugo adeyo tugende tubaziike tukomewo tulye emmere ababawujja omunyamba bafuna abalabe balipira okitegedde wegendereze ennyo abo abagamba nti gaali bakwongeddeko sente mmeka oba gwobawa okitegeera omusumba omu yali abulira enjiri n'agamba bw'obanga odduka ekikumi ng'olina gw'okutteko bw'ati mudduka naye olaba tayagala odduke tutambe twambuke wali olampola tayagala odduke mukwate muleke wano wetutudde banjo kavyu kano eno nga mubeera masavu nze nasenga eno nga tebannaba kuzimbazimbayo nnyo naye abatuuze balaze obusungu bungi balaze nti bamalirivu balina akasente kaabwe bw'otunula wano eriiso bw'olizza wano makula olabira ddala nga wano wetuli nga buli muntu weyeegomba okubeera naye singa nange nsulako n'ozuukuka n'ojjaano akeyayuya ak'okumakya okayuya otunula eri ekulengera n'abeeri nga batunula eno naye bino birina kujja luvannyuma good morning my neighbor good morning Merry Christmas my neighbor abeera yeah back to the point banjo biki by'ojjukira nnaku ki z'ojjukira mu gaali gye mwakola oba oli awo n'ezimu n'ogamba nti naye olunaku luno Katonda yazza bibye lwesaagendera ku luno ndifa bukadde balimpalulira kaliba kati olaba kyali wange sometimes ebintu ebimu basaagala nabijjukira kubanga oba oli awo omanyi bw'oreflectinga munozza emabega olabira ddala nga ddala wasimattuka Katonda yali ku side yo yakwagala nga nolaba obulungi bwa Katonda toyina nsonga gy'omuwadde yakwagala olwo ebintu bye tukola ne tubyejjusa ate nga ffe tubikoze ng'okikoze olaba n'okiddamu n'okireview nga n'oddamu nina mukwano gwange nga sinadda ku point katono nnyo nina mukwano gwange bamuyita Ganywera ogamumanyi yagenda n'awandikira taata we ebbaluwa ebiseera ebyo yali byakabaluwa aginyumya era mbasimukoze mu biginyumya wano n'agamba taata onansonyiwa okukuvuma naye oli musiru totegeera nti amagezi gonna gakuddamu kwana bakazi amagezi gonna toyina abinyuma naye talina buzibu nakyo okukyogera wano eno oddamu kwana bakazi taata okumanya kakati kino kati gwe okola kibiki bagambe endigete embuzi tetegeera naye gwe wasuse kati bwe bamuyita ne bamutuuza mu meeting y'olutika olwavuma mu meeting y'ekika ne bamugamba bisome yatunyumiza n'atugamba buli kigambo kyali kizitowa kiro nga 9 nga buli kyatunulako ekirani yakiwandiise nga nze yawandiise kino nze yawandiise bwe nti taata amagezi gakuddamu bakazi gakuddamu kimaleeyo mu bakazi awo yatuzitowa mu mutwe nga gwe yakiwandiise so waliwo ebikolwa bye tukola okitegeera waliwo ebintu bye twogera okitegeera nga byakwejjusa nnyo ife ebiseera byaffe oba ngambe twali tetulowooza kuba buli lukya olunaku nga lukedde twanoonyanga wakola lutalo omutwe gwali mu ntalo aba trafiki abamabaala bayimbi bannaffe ab'amagye n'amagye ogali kunyumiza ab'amagye omanyi bw'obanga tonnayisibwamu kintu wano nga tewakuluma tomanya nti wasobola okuba nga wakuluma nnyo bw'oba tolowoozezza nnyo oli agalula n'ejjambiya n'ogamba obwo bujambiya ng'emmundu tennavaamu kantu ako akayinja ako olaba tekayina kye kasobola kukola okuggyako ng'omaze okugwa wali okitegedde so bwe bakakusongako y'ensonga lwaki ndowooza bapoliticians abedda abalamogi rebellions history atugamba bamajimaji bani babagamba nti mwesige ng'ebiddagala bwe biti amasasi gayitako buyisi bwegati okitegeera olw'okubanga essasi baali tebaliwulirangako bweriyingira okitegeera mu butuufu nziramu okukyogera nti nejjusa nnyo byonna ebyaliwo
era byesisobola kuzza mabega byesisobola kuzza okujjako nga ngezezzaako nnyo okola ebirungi ate era siribizi mbadde manyi nti akokojjeeyo genda tula mu kamera ogaye nti bannaye buli gwe nasobya buli gwe nayisaamu nsonyiwa yonna gy'oli oba kiri kutuukako obubaka oli bufuna nti Banjo yeetonze ffe bye twakolanga twabikolanga nga oli azalaye okitegera tetwakeranga ku makyanga ne tulumba no we've never done that. Muwandika buwandiso no yazalayo oli yazale bulungi mu olulako wange oli bwazalayire tugamba o azalaye kale oli bwazalawo azalaye kale mumufunira olunaku nga tumudaabiriza bannaffe abamu abatuvaamu twabadaabiriza okugeza omugenzi Disney bambi yalina wa kushutinga video enkeera yamala emyezi 2 nga tagishutinze olw'okubanga twali tumujanja kwegamba okudaabiriza kwekuba kwegunjula yali biwanvu muko naye oboli awo byesandizeemu pasi yali mbi nnyo ate nga terina gye tutwala ng'obwavu bungi mumala obbikola naye ng'ate temuyina wadde n'ekikumi nga ne renti baba banja okitegeera bano bayinza okuba nga bali used kankugambe bali used naye omuntu akukozesa kitegeeza nti that is momentarily happening okitegeera it is happening at that time. Tomorrow you will have no use. Okitegeera. Oyinza okuba ng'olaba akasente n'owagibwa bannangedde bali olowooze ogambe wano sisuse kyali wange. Tulabye abantu abasukka bonna gye bagenda. Nze nakolanga bingi nnyo. In fact ne kyali wamwe Ibura ku Extra Digest ku shonga etandika oba emyaka tegiringa 8 oga lwe yambuuzanga bagamanga Banjo yalwananga nnyo kakati wakikola otyo okulekeranga awo bagamanga nga tugenda mu ghetto kuba ebikonde kukuba abantu bazalawa okitegeera ffe tetwakubanga abantu tetwayiranga abantu muliro oba nga tubakubawo nga tebalina kye batukoze Mwanonyanga azalaye azala walanka nga bwe tugamba nti omwaka omupya guno nga bwe gutandise twandi concentratinze nnyo oba oli awo ku lunaku lw'enkya let this new year be a changing year. This is my advice comparing to what I went through. Okitegedde nti nze nazuukuka lumu oluvannyuma lwa biki byonna bye nakola olw'oluvannyuma lw'ebyo byonna bye nakola nga tewali aŋŋambako nga kiki ky'oŋŋambako ogenda kunkuba tojja kunkuba ogenda kundiisa tondiisa okitegedde gwe babuuza abayaayi bonna n'abamu kubatambula n'abo bonna balinga nange abamu bakaddiye okitegedde kubanga balinga bakulumu okitegeera so abalala bafuna omukisa ne balinnya ennyonyi ne bagenda ebweru bambi bali bakola the likes of Amza the likes of bakola okitegeera bayiiya olaba nga future weeri nga osanga singa bakyali wano singa bafa n'okufa owulira twayita mu bingi nnyo bye twakola twabikola byenkugambye byesaagala kuddamu kugambye n'abamagye nabo twabakubamuko n'emmundu zaabwe okitegeera twabakubamuko omuntu kaso they were caught unaware okitegeera with their guns okitegeera abapoliisi abatrafiki mubutuufu abantu abo batusonyiwanga kaali kavubuka naye kavubuka twamubuukamu nga bukyali ate nga tukyali bavubuka netubuukamu otherwise bino byonna tetwandibibadde nabyo naye wano tetwandituuseewo boolyawo nga tuli balamu kyekiringa nga era kankuwa example muli mu group ekibeera mu group okimanyi bwe gutaba mwenge baba bakazi n'ebintu ebirala ebiringa ebyo okay kaŋŋambe bakazi
mugenze mufunye abakazi mufunye abakazi mfunye kino kino kina bino kasuku byatera okwogerako kino kina kino banange kiri kyeru kino kisheshe kino mubefunye mugenze ekitegeera muli mu group mugenda kunyumirwawo but it's up to your mind to use protection it's up to your mind to know that the repercussion of it will only affect you but not the group alone bwofuna olubuto ojja kudda mu nsonda nga munota luyina bwofuna obulwadde jangu numweko tulumwe fenna so group eyinza okubanga ereta excitement ereta it's like calling up for a party you will eat and celebrate ne bwoba opayinga bill you will pay alone bwoba okirininga ekifo bwoba ofunye biki bwoba waliwo ekiguddewo nga bakuyise ku police you will stand alone. Okitegeera so kyengezaako bagamba kyeki after some time because at the end of the day time catches up to you after some time oga yasenga okunyumirwa obuzungu bwange obwo but anyway at the end of the day ngezaako okubalaga ekisinga okubeera ekikulu mu byonna it is known to what I did because whatever I did Solomon yagamba mugamaliriza byonna Solomon omanyi ye musajja akyasinze okuba omugagga akyabadde ku nsi kuno ne kati mind ze zikyaliyo gold ne gold eyo zikwatwangako ebyasala byasanga endala yazikweka wansi wa nnyanja endala yazikweka eno endala yazikweka up to how many years after God knows 1,000 years 1,000 and ebyo bugagga bikyaliyo naye yagamba byonna mbikoze abakazi yalina bangi ne baconcubines okitegeera nga gwasongako gwagattako nga gwakozesezza omwaka guno ayinza okweza emyaka 4 nga tamuddangako kyokka nga bamuyita mukani muka Solomon byonna yabikola gwe tomanyi kye bayita bugagga gw'obugagga bunyuma kyali wange obugagga bunyuma ng'okuba bukubi ntoli ne baleeta n'okuba bukubi gwe tomanyi ofuwaluwa kyali wange obugagga bunyuma bagamba esente si bye byonna naye esente econtributinga nze ku bulamu bwendaba econtributinga 98% ku bulamu bw'oba tulina sente byoyogera balabanga ebyekisiru nawe kenyini oba teweefiiringa oba nabiwulira oba njogera bananziramu oba tokyabiwulira okitegeera Solomon yagamba byonna mbikoze ne byonna buteerere sikungudde buteerere ekyakyogera nga waliwo akaseera katini nnyo kabulayo ku nsi kayagala okuwona okutereeza ebyo ebyasoba okutereeza okitegeera your excitement is interesting olwali okujeregerera consuming whatever you work for nozirya buli kivubi nokola ki omanyi lwaki bagamba nti aziryanga kivubi nti omuvubi leero bwakwasa n'ekyamanya nja kukwasa bwakwata ekyenyanja ayinza okiryamu eriiso lyokka ajjamu eriiso n'akasukenayonoona bwe nakwata ekirala nakyo nakiryamu eriiso oyinza ozirya ekivubi naye nkya n'otakwasa ssebo newabeerawo conditions ku nnyanja empewo ewungudde simaya biki so tubeere calculative mu bulamu buno nyimiridde wano okwogera ebigambo bino nti olw'okuba nga mpise mu bintu byebimu bye bayiseemu oba olyawo n'ebisingakaawo mponye obulwadde okitegeera wadde nga mpise mu bulamu bwe bumu mponye njogera ng'omuntu naye nga benjogerera abandyogedde ebigambo bino bangi abandyogedde ebigambo bino ababiwonye so n'olw'ensonga eyo mbadde ku nsonga ya omwaka nti woba ogutandise weeyozeeko ebirala obisse emabega get a statement tunula mu kamera ofulumye statement ate ogitambulireko that is my advice kyemmanyi gye batajja kukola kinaaba gye bali kubanga n'omusomesa asomesa omwana n'ababuuza
have you understood? Yes. Naba wa paper test. Omo nafuna 02. Eyagambye yes, I've understood. Ochitegera. Yes, ise nafuna 60. Ochitegera. Omula nafuna 60, omula nafuna 99. So it's up to you. Ochitegera. Nasalawo okubaako ne throwing into the public. Omwana w'omunaku awulirize. According to story gyempulire ya mulwana. Okay, ya alien skin. Badde sagala kwogera linnya lye naye kubanga muto wange mba mukotogera obutamugamba bigambo bino. Ebituufu. Naye muyingira mu mutima. Ku story gyempulire avudde wala. Si kirungi kudda wala. Kuba ebikolwa bye bimuzzawa wala munnanga ate tosobola kirabirawo. Tosobola kirabirawo gubo oba waka having intercourse n'omuwala onamanya nti nkyo nabeera bwoti. Tomanya tosobola kirabirawo era ofulumayo ng'ekifuba kikyawaga nkoze biki. Tomanya okitegeera. Naye time kyekintu ekisinga okuba ekibi. In fact ye mulabe gwe tusinga mu nsi muno abantu tebamanyi time. Leero yesterday nali muvubuka muto nnyo tomorrow osobola okuva ku flat eri n'olaga obuvubuka abo n'owalampa pipe oba empagi n'okkirira wansi ng'awatali madaala n'okola kigwolaba kyosobola okukola olabira ddala awo okitegeera. Olina kwambala waliwo ebintu by'okola nga byebyo bya kivubuka. Yes it is. N'ekigatta ku bikole nga birina kye bigattako enkya nga tebitoolako. Okitegeera. Kubanga bw'oba okka bw'oti oli muntu nawe osobola imperfection yinza okuba nga teri onooga n'okubawo erinnya ne libongoka. Twalaba omwana eyafiire nti waliwo some imperfections era. Okitegeera. You can cover up everything but you cannot cover up the truth. And the right is always right. It is always right. It's just a matter of time. It's just a matter of time. Okitegeera. Biwulirize ebigaane ne muganda wange. It is high time you stop. Because if you don't stop, repercussions are just waiting. They are just waiting. Okitegeera. Si buli omuntu asobola okuba nga akwewerera n'olowooza nti mirembe. Tegiba mirembe. Okitegeera. Togenda kubeera mu nnyumba tojja kuba n'abakyali. Toyinza gamba nti abuli omwana neewerera ndi w'amaanyi. Lwaki omulundi ogwokubiri bwe bamulumbye bamujja mu nnyama tebaabaddewo. At the end of the day buli omu adda ku bibye. N'osigala wekka ne famire yo n'omukazi wo. N'abo abatono abakuli okumpi. The world will face you alone. Lwaki ogwokubiri bwe bamulumbye teyabadde naye. Nawe yalumbye enkya bwe balumba gwe. Okitegeera. Ayina amatu wuliriza tekyetaagisa kujja na musajja wa nvi waki kwogera bigambo bino ne batuula biki birina kuva mu muntu akufaanana. Ayina enviiri ng'ezizo oba okitegeera. Akulira mu mbeera ng'ezizo ayina history ng'owuwo era amanyi ky'oyitamu. Yajja okubuulira oba oli awo batwala w'amagye yaliko veterinary okubuulirira ab'amagye kuba abamanyi eki ensiko bwefaanana. Okitegeera. Bano abasajja ba politician ab'embuto abakoze eki tebajja kukubuulirira kuba bo tebabimanyi. Bavudde awo bagenze basomye obwaloya bavuddewo bagenze banonye school tuition ewaabwe they don't know anything about it. They don't know. Nandibadde nkozesa n'olulimi lwaffe luli olwa ghetto nga byogera naye lwakubanga olulimi booli awo ate wali abaala boyagala nabo babiwulire babitegeere bulungi. Banyonoonye olumu luwemulamuko ekitegeera. So please my brothers n'abo bonna balabirako takola bwatyo muyaye takola bwatyo. Aba ayonoonye ekifaananyi kya buyaye. Okitegeera. Okusanga omuntu n'amuyira asidi okusanga omuntu n'akola okufulumya ebigambo you are not representing ghetto anymore. You are not. You are representing yourself now.
They are words that represent the community or the public. We cannot allow you represent the ghetto when you are hurting others. You see a ghetto in tooth. That is not it. That's not it. Ikifaananyi kya ghetto bochi sigalanja ate mbi je tugezezaako okuyonja omwana wa ghetto akola omwana wa ghetto yeeyonjeza omwana wa ghetto ayogera sense kala agenda ku ssomero biba biganye fees ne zigaana ate tenkanya nafuna omulimu gwakola ogw'omuntu omwana wa ghetto abeera talented afaayo abaana ba ghetto be bafuga be bakoze ekisi baana b'abaloodi omwana wa ghetto amanyi okola you cannot compete omwana wa ghetto n'oyo omwana w'omuloodi omwana w'omuloodi ajavaayo nga mubalaba tubalaba abaana b'abaloodi ne bibafulumya mu bigambo tebalina budde bw'abantu okitegeera abaana b'abaloodi bazungu boogera luzungu lwe bayisa mu nyinde ajja n'agamba hello hi n'avaawo n'agenda okitegeera omwana wa ghetto ajja n'akubuuza n'akonekitinga nawe wasibye otya bigenda bitya bigenda bulungi biki n'olaba nga mwetwaze olaba future mu mwana oyo nga bwe bagamba akaliba akendo okitegeera si mwana oli kujja otudde mu ddiiro najja n'agamba vaawo this is my seat omugenyi akuzanyirako tamanyi oba oleese bizinensi tamanyi oba oleese ki tamanyi oba oli kitaawe oba oli ankowe oba okitegedde oba gwasasula kitaawe takimanyi ekyo y'omwana wa ghetto so do things that will represent ghetto okitegeera we are ghetto youths and we must represent ourselves okusobola okujjayo ekifaananyi n'okwejjayo kubanga bangi bali eyo abaana babonaabona ba ghetto okitegeera beetaaga emikono egibakwatako nabo baveeyo. We are representing before you cannot represent it like that okitegeera wali osonyiyeeko kigenda kuvanga wano kigende laba nga bavaano nabo ne beerumba eri olaba nti oba owadde poliisi mulimu ekigambo ghetto kibaako nali nsonyiyeeko buuza ekibuuzo kyo wali osonyiyeeko gwasonyiwa yali akoze eki okusonyiwa nze in my point of view tekuli optional bw'oba omanyi nga toli perfect ng'omuntu ne munno manya imperfections ze okusonyiwa kya butonde ate kya buwaze eri abo abantu abatamanyi kubanga naawe munnange tosobola kumala ku mwaka nga tewali ate nagwosobezza okitegeera nabo bagumira obunafu bwo okitegeera nalabako president ng'agamba mumuwe chansi era ne bagimuwa omwana n'agamba si yagaba chansi it was his point of view teyagamba nti okitegeera nti kyakatala abantu basobola okusonyiwa naye nze engeri gyendabamu kati kisinziira ne weight y'obuzito bw'ebibi byokoze kati ebi bisiŋŋana tebisobola kubanga byenkana oyinza okukola ekintu kimu kubanga ekibi bakikonsidaringa nnyo okusinga ekirungi kisawundinga mangu nnyo omwana tekigamba nti talina byakozaako byobuyimba okuyimba obulungi okitegeera obunywesezza abantu obugyeko abantu ku nnaku bazze n'ennaku yaabwe obukoze eki taba mubi entayare nekola ekibi ojja kutya ebirungi byonna. So don't stick on that because once you stick on it ojja kusizinga nga atakolanga ku kirungi na kimu buli muntu yali akoze ku kirungi Museveni bamugobaganya yali akoze ku kirungi naye olw'okuba akontinuinze n'ebyo ebibi n'afuuka ate ekizibu ennyo kiri awo okitegeera. Normally I don't want to sound political naye nange ndi Uganda olonda era buvunaanyizibwa bwo olina eddembe so nali nsonyiyeeko kubanga okusonyiwa kwa buwaze sina buyinza ate bw'obeera leader because nange ndi leader gyendi eyo obeera leader toba na option okujjako ku understanding weaknesses z'abanno ezimu nno zibeera z'amaanyi nnyo ziba z'amaanyi nnyo olina akola ekintu nodde nogamba teyandibadde gundi
yandibadde gundi naye onsonyiwa naye oyiga nkitegeera abantu bano tubaawule buli omu njagala mu ddakiika entonotono ompe kyenkubuuza tusooke ne alien mutoowo alien esobola omuwa omukisa ogwokusatu ogwokubiri kubanga ogusooka baagumuwa ensi nawe tugenda oyo mumuveeko naye olwabo bye bajja boogera ne tulaba ne president agamba nti ensi bweto naffe gye twali give him another chance nakuba sho negira bweti bwe yaveeyo ne bijjamu era kulwana na PALLASO abuuse kabangali akoze bino agenze wano akubye bano bano abakyambuye bano akoze atya nekiddayo ensi esobola omuwa omukisa omulala kubanga wagamba nti always chance ebeegi ensi tegaba mikisa ebiri abe ensi eno ensi eramuza busungu ebiseera ebyemu onanga ekintu okikola n'olowooza okikoze kyangu olwo pasito omwe yafulumya statement ku bakazi bwe yayogera nga audience ewaga nafulumya statement emu ey'ekikulukuto nemufuukira ekizibu ensi eramuza busungu abakubanga enunega oyinza okukola ekintu out of excitement ensi waliwo beetadiddeemu ddala tubalabye mu byobufuzi naddamu okwagala okwesimbawo nga yagenda banansonyiwa ab'ebyobufuzi sibaagala nnyo ebikolwa byabwe abamu baagala kubanga basitandinze ku ebyo bigambo byabwe era baluddewo nakati weebali naye waliwo bannabyabufuzi talk about those people betwawuliranga babu talk about bani ensi yabalamuzi obusungu tebaddamu kufuna chansi webagwa bagwira ddala tebaddamu kufuna chansi so it depends on how you are going to handle yourself after doing that mistake. Have you realized anyway that it's a mistake? Oba ogambye after all ngenda kulya nywe you get sigobeera mu nsi weka singa bali bakusaamu weka wandibadde toyina wadde n'ekintu n'emmotoka wandibadde togivuga kuba tosobola gikola waliwo ebintu byotasobola kukola oyinza n'okuba nga tosobola nakufumba mmere gyonaalya kale osobola ogifumba onaasobola ogirima okitegeera so considering abo abagirima ngezaako kubeera poetic considering abo abagirima considering aba making that world to be a better place for you to live in okitegeera o returning a favor okitegeera waliwo ensonga lwaki olaba omusajja ngaali very successful naye ngaali humble abo tubayigireko kubanga alina emyaka alabika nga 35 ali emisikini PALLASO alabika alinga 39 oba ayingidde 4 okusinziira kyemmanyi naye twegomba abantu bano aboogeza eddembe nga byonna babikoze batambudde ensi bazimazeeyo bagagga abantu bagagga kyali wange abantu bagagga balina manne abantu bagagga nze mbalabyeko nfunye omukisa nembalabako abagagga nemanya bwe kuba siina we naatuuse nze nepankira mu gete eno olw'okuba nze nfuna ekyokulya abalala bakyakinoonya olw'okuba nvuga akamotoka abalala bagamba olunaku lumu saagala kweza myaka 5 nga sinavuga akamotoka nze nina wensula baga abantu bagagga nga paying bill is just a brink of an eye okitegeera abantu bagagga okitegeera omusanyusa nakugulira emmotoka eyakabi nakutereereza obulamu for your life abantu baweza balina abakozi abawera 5 10 ng'abakozi abamu nga n'abakozi abamu tubalaba ng'abagagga ennyo naye nga bakolera bagagga okitegedde yeah are you getting me so abantu abo bali humble. They are down to earth. They know they are just visitors. We are just visitors that tomorrow we are going. Okitegeera. The only thing tusobola okubaddiza abo oba oli awo kubanga bonna ba leader
aliyeni alina group ye gyakulira kiri eri ye okubalaga ekkubo kakati soka ombulire abantu abo balaze kuba abo ebwerityo balina olugendo bagenda kuyiga ki Palaso ekitegeera Bible olumu ekkiriza revengeful acts negamba anayi for anayi okitegeera kiri oba mu Exodus okitegeera naye awo mu New Testament ate ebigaana okitegeera ebigaana kubanga era waliwo contradictions zaawo eri egamba anayi for anayi negamba nti bwakuba olikyusa nettama eddala okitegeera so bottom line tubeere sifa abasoose oba sibe basoose ate sibe basembyeyo music industry will produce other people in not more than even a year okitegeera abayimbi ababaddeko 2 years ago sibe baliko bw'otunulira ku lisiti z'abantu abasinga abaana bapya in fact tekuliko na mukadde no ennaku zino bagamba nti old is gold baba ba myaka 3 noga myaka 3 ngolimba lufulumya emyaka 3 noga nti umanyi old is gold kitegeeza nti nebijje ebipya biyingira ku speed. Yes, that new broom will sweep well. It will sweep well. It will sweep well, but the old one will know all the corners. The corners. But uwulirizeeko. Because we know the outcomes, the dangers in those outcomes. We know how you can skip them. Okitegeera. But webuuzeeko. The door is open. Okitegeera. The door is open. I'm not insulting anyone. Okitegeera. But they are damaging what is built. Okitegeera kitugezaako ku pano beating okuddabirizaako bagundi bavudde mu ghetto basejjirinya baani ate kati bw'owabuwa amatuka y'abantu nga n'abaghetto babakuba n'abaki baba bavaawo yaman kyekyo bwe tutambudde banyabo ne basebo tubadde ne Banjo ebigambo afulumye ebyamakulu ddala nga bw'ayogedde nti alina amatu uliriza era ne bajjajjaffe bajja olugero olugamba nti baba babuulira owaabo bwe ng'omunaku okutukumula kitegeeza gwe kitannatuukako nawe bino ebigambo bikukwatako uliriza nawe alina talenti ng'omanyi nti gye ŋŋenda enduulu ejja oba otandise okuwulirayo manya nti enduulu mu kujja uliriza ebigambo bya Banjo omanye enduulu eyo ogenda gicontrolling otya okulaba nga tekosa bulamu bwo busigadde kubanga bujjo bwe tugamba nti no there is life after tomorrow again there is life after today even after now beera ng'okimanyi nti wano wendi waliwo obulamu bwe mba nvudde wano tusiibule Banjo era oli candidate wakufa eri abaana ba ghetto bonna mwana mwebale tu representinga mwebale kola mwebale kubanga mwana waliwo projects zolaba waliwo abaana bafaayo nnyo bangi bantuukirira mu inbox bangi bakola ki obaoli awo no baba ku magezi ne olina akuleetera enkoko for example abandeetedde enkoko za Christmas eri awo benagamba ebigambo byange omanyi ebigambo biri powerful okitegeera ne Bible ekyogera ku maanyi g'olulimi eyogera ku maanyi olabika oli musomi wa Bible yogera ku maanyi nti kantu katono nnyo naye kasobola okutaganjula ensi n'ensi oba okyali awo bateesa na lulimi ne bamala ne implementinga n'olw'ensonga eyo mukitwale nti olulimi lwammwe kintu kikulu nnyo era mu lucontrolling mutwale emibiri gyammwe nti najjo mikulu abaana ba ghetto mmanye nti enkya yemmwe abeetaagibwa fe abaliwo enkya nja kubeera bwe nti nga ngamba muzzukulu nga ndi muzzukulu Katonda bw'abanyambye nentuuka nenfuuka omuzzukulu nenfuuka omuzeeyi abamu bamukwata mundu nabo tebamanya nti bali kaddiwa okitegeera kuba balingawo
kali bwogimuwa tasobola na kutambula kilomita emu nayo ng'agisitudde naye nabo baaliwo kitegeeza mmwe muliwo ate omukisa ogwo mugukozese bulungi mutegekere Uganda ey'enkya eri abalwana nsisuubira nti okulwana option. It is not an option at all. Okutegeera n'okozesa amagezi, you can win by using your God-given brains or wisdom. Mbasaba muwulirize bano bajja banyubiza. Omanyi internet egenzeeko abantu bangi, waliwo abatuula ne bagamba yamukubye yamukoze kati njagala gundi bamunkubire, njagala si abakukubye si takutuma aleme kutuma muganda wange. Okitegeera ekyo kinkolera namukubye. Banange tubeereko ndi ku interview. Togenda kuba oyina byogenda otereeza. Kale bw'omala ojje kale ejja bw'omala ojje mbadde mbasiibula nga mbagamba nti Happy New Year. Omwaka omupya guno mugukozese okwedaabulula ekiganya omwaka omukadde kisindikirize ate ng'osobola. Batutiisa butiisa bo babikoze batya? Waliwo yazaalibwa ng'akiina oga twabiina edda titwabiina, but we are here now. Since we are here, strategize. Bisoboka mwana mugendeko muvisitinge WhatsApp, TikTok account mainsi siri muntu wa social media tero kusako bugambo bolyawo bubayamba ne business zoyina okola. TikTok account genda nga Banjo Man Uganda, Banjo Man bajinziguli oba Facebook nateekako obuvidiyo edda busobola okubayamba oba olyawo ne tulwanira wamu muganda wange. Yamani kale tweyanzege bwe tutambudde tumira baganda bange bonna tumira kibanda Bobi Wine atuwadde courage ekitiibwa eri family n'ebigambo byayogera eri ensi. Ntumira baganda bage Chairman Nyanzi Edi yawe bonna mbatumira. Tujja kwerabira Mickey John Daxi namuleme mirembe ate no bwotamwogerako nno oba oli mubuzibu anyiiga mangu anyiiga ne Julius mutumira Pastor Paulo. But anyway kubanga okay mbatumira mwenna mbagala nnyo. Atumira abaana bange wano Hanna, Jona, Lina, Johan Chakibedu, ntumira ne Kalana neyo n'ekitaawo okitegeera era n'ekito mwena ne besitumidde banayimo nansonyiwa mbagala oli misika sengejjo mbagala nnyo era mukola kyamaanyi nnyo. Ntumira abantu benkola nabo ganywera Kyagulanyi haba mukiga bonna mbatumira abasiiri. Muli bakabi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala mubeereyo. Happy New Year. Tutandika omwaka nga gwakola vibe kunoonya sente kama mbaya mu December nga tuli babi nga tu celebrating leero tuli woga tuli wa Alex tuli wa Kiyingi enkya tuli wani bwe tutyo bwe tulina okubeera. Yaman kale olulala nga tuliwo olulala tuliwaka kale wetambudde banyawo ne basebo ebigambo by'amakulu nga bino Banjo banabanga inamu akaseera kubanga bingi ensi eno yonna abaana ba ghetto yonna gye ziri. Omulundi omulala njagala tusinkane nga tusomesa abantu business strictly business. Omuntu okola otya okuva mu bwavu ozuukuse mu buliri kitegeera toyina wa mama utayina we yakutegekera tata wote wabula bakuwayo ndofunayo ka education katini obolusite wasoma obolusoma kali ngenso ino gitandika oyagala kubeera mugagga okitegedde oboli yawo ne tusharinga kwebyo abamu bye tukoze ne tubako eri tutuuka okongera ku inspiring abala kale wetambudde akume bless up kabadde kalungi
Banjo wallahi mullo